Mayanja Delta TV tukole program muntu tuuza bongo tukuweza tusinzira ku muliro gwa kubiri ku kizimbe kya Ssaabasajja Kabaka ekya Muganzirwazza ekatwe mu kibuga ky'Abaddugavu abayiya mu kibuga ky'abayiya abakyayiya abekatwe bayiya bakola bearing ezaabwe ne bazookya bwokya ne bagatta ebyuma bali awo ate by the way linnya katwe ania who can tell me the origin of katwe kyajja kitya abe mushibi kwegamba radio katwe yes, the original of the name katwe achirina mulungi aso chitunyonyo tujja muyita atubulire muko tujja muyita okay otugende mukumulamu badongamba nti oluyimba oluyimba olusinga okuwa okukuliza makulu kyetiba kya Buganda ocho aluyiya ate recently nali ku mikolo eyo ne wabeerawo omwami n'agamba tulina okuyimba ennyimba bbiri national anthem ya Buganda ne ya Uganda kati n'atandika ogamba wemazinyaga okuva edda n'edda eyo yonna lino eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetoola ensi yonna abaana baliro katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe kakati natunuulira omusajja ayimba twesiimye nnyo akiwulire mutima ng'ekkanzu eriko ekituli neŋŋamba omuntu ayiiya gundi eyo ayimba oluyimba olwamanyi kye lutegeeza aluyimba oba omugenzi Polycarp yaluyiya aluyimba onayimiridde alutiitirira kwegamba si weesiimye ki kyotozimba olina okitandikirako oluyimba lutegeeza tulina nga bwega nti tulina okulwana okuza Buganda nderafu tulina okuba nga tutuuse ku kwesiima kutwogerako olina okulwana okuza Buganda oba Uganda olina kusooka kulwana kwekuza oba kwekuza kwesitula kati nzo togamba mbuno twesiimye olwa Buganda yaffe ng'osula njala ekuyamba ki kati ova olaba bw'oba oyogera ekintu oba n'okibuulira olina okumanya okusoomoozebwa okuliko so kati okusoomooza banna Uganda Abaganda nti nga tebana tiitibya twesiimye nnyo balina osooka weesiimye nnyo nga bakutwalako ettaka weesiimye nnyo nga tolina bizinesi gy'okola ewammwe weesiimye nnyo ng'oyambala bubi kati oyimba ki kubanga waliyo n'abalala abajja mu Buganda nga beesiimye okusinga ate nga Baganda ng'ate benjoyinga kati they are adapted Baganda naye original Muganda otamidde weesiimye olwo oyina ekkanzu eriko ekituli oyimba wenna omwenya oli mulwadde ekkanzu eriko ekituli bukozi ku mikolo nti twesiimye nnyo olwa Buganda bwaffe ng'osula ku mufaliso n'ebiku kati wuliriza eyo national anthem eyina okusitula n'osula nga teweebase bw'oba totuukiza kyeyogera oba mubuzibu weesiimye ki onyumirwa ki kati Ssaabasajja ayinza okuba yeesiimye ali bulungi abantu be gye bali Namulondo eri bulungi naye gwe weesiimye ki kati awo ogambe oluyimba luno lunsoomoozezza tabuka gweddalu ntandike omanyi twagamba okulaakulana sooka osule bulungi olye bulungi oyambale bulungi bw'oba tonnabikola kola nnyo nze omubadde sinalowoozaawo nnyo tebadde ndowooza ngeri ku baana baleero katulwane nga neebuuza abaana baleero abatafumbubidde kukola balwanirawa sooka oveneku abaana baleero katulwane ekyo nakyo part of life because bw'olaba the history of Buganda civilization yonna yatandikira Buganda era osanga abantu bonna bambi nga bakikkiriza nagamba kino kyekifo we basanga abantu nga bayina toilet paper buli toilet ng'eyina ekikookooma basimbaga bisimbe teeka ate ekikookooma kiweweera waliwo ekinene nnyo tebagamba luwawu oluwawu lwaliwooza omunyango nga gukubibwa naye kiri kyennyini nga bakola research katugamba
toyimba by the way toyimba na twesimye nnyo ng'oli mwavu nga teweerwaneko weerwaneko ofiitinge mu Buganda gy'oyagala ofiitinge mu Uganda gy'oyagala omwami oyo yankwatako nnyo Ssaabasajja ayagala abakozi ayagala abantu ali awo agamba abalamu abantu abayivu ate leero bwe yayimba nze naayimba ntya yenna n'amwenya bw'ati gwe hope yo ogitadde mu Buganda naye teweerwanako. Nobody can make you go out of poverty. Olwana bwe bakuyamba olwana bwe bakuyamba byetuwulira ne byetwogera tubigenderako tubiteeka mu nkola. Kyova olaba tulina okuzuukuka as Buganda tulina okuzuukuka as Uganda. Temulimu buzibu. Nikugambye recently government yabateekawo ekirowoozo abayindi nti bagenda kuleeta tribe ey'abayindi. Kati imagine omuyindi naye azze ali wano mu Buganda abayindi bagamba ffe ekitufuula okutukkiriza okubeera bannayuganda ffe tusinga okukola ffe tukwatiridde ekonome ffe tukwatiridde ebyenkula tuludde wano tuzaala wano tuli wano. Bannayuganda by birth or by registration? Oba by birth be bakwatiridde ebyenfuna kakati oba oli avudde eri akwatiridde ebyenfuna gw'oli wano gwe naasangwa tolina kyekoze naye oli consoled by just a mere song. Twesimye nnyo kakati waliyo ensi mu South Africa bagiyita South America bagiyita Bolivia. Ono omusajja gye yadduse Morales. Kakati mu Bolivia ababadde kati oyo ye musajja munaasangwa ayakalya mu bwa pulezidenti naye aliya emyaka nga 10 plus ababadde bali obwa pulezidenti tebabadde bannaasangwa ba kitundu ekyo teyali munaasangwa. Kati kyova olaba waliwo obuzibu abantu bwe mubeera nga mmwe muli mu kintu mmwe mwatandika ekintu mulegeya ne mutandika okuyimba obuyimbi tuli bannayuganda tulegeya tetumanyi value yansi gye tuyina. Nabadde ndi awo mukwano gwange naŋŋamba eyesese waliyo Sheikh aguze ika nga 2 agenda kukola the best hotel the future eyasese ejja kubeeramu resort ng'abantu bava bweri kujja kati oli sese otunula bwoti towerera banno bali mebinazi kukalangala kutofaayo toyina kyokola oli awo oyimba twesiimye nnyo byetuwulira ne byetwogera they must inspire us to move forward. Betuba bagenda mu maaso oluyimba ng'ekitiibwa kya Buganda tulugyamu amakulu agagamba nti lutukubiriza okubaako kye tukola olutegeera kubanga nze nali nduyimba nali nduwulira nga ndutegeera naye ng'omwami aluyimba sirimulabamu ali awo asaaga busaazi. Kati ne tudda ku lwa Uganda Uganda gyokugamba nti Katonda agiyambe eyimirire ogiyimirizaawo ogitegeera ogiyambyeko okuyimirira Uganda ne Africa. Omanyi Buganda Uganda Africa we need to wake up. By the way nze nkubuulira the economic revolution is coming to Africa. Bunula enkyukakyuka ey'omugundu byenfuna ejja mu Africa naye bwe tutabeere very strategic. Ejjo nabadde n'omutwalireko mu musomo n'omukyalo gwa media viability bana betwabadde mu media viability ku Protea Hotel mu kuliko eyo ng'oggyeko okulya nze nategeddewo kino ate bwe oyagala okumanaging omufirika muwe emmere nze ng'oggyeko ebyokulya ebadde ebingi nategeddewo kintu kimu tulina okusomozebwa kw'amaanyi betwabadde nabo nga Bajamani bebazze okutubuulira kye tulina okukola kusomoza kw'amaanyi. Bannayuganda muli luddawo okubuulira bannayuganda bannamwe kye tulina okukola anti kati okitegeera nti bwe tuba tetuli serious eno omugundu gw'ebyenfuna ogujja mu Africa Abafirika tujja kukaaba ng'entulege. Wadde omukyala Eva yakyogedde naga nti Africa amawanga ensi yonna etunudde ku Africa because ejjayo yambuka yensi eyina resources yensi eyina climate ennungi yensi eyina SC
ey'obutonde gende Dubai ofuluma ebweru nga bbuga oli kutta ensi eyokya eno ensi bagyetaaga okugjako nga buli munnansi bye tuwulira bye twogera bye tukola byowulira abantu byeboogera nebyogyogera kyova olaba tulina okwegendereza ennyo abakulembeze ebigambo bye boogera bitumotivatinga oba bitudemotivatinga birwana ntalo zaabwe oba bitwambuza abantu mu maaso waliyo speech emu gye nalabye eya Prime Minister Netanyahu nga annyonnyola Abayisirayiri n'abagamba the future ya Isirairi tusoose ne tugikwata tumanyikiddwa ng'abamanyi ebya security tetwepankirwako naye njagala obategeeza twakola decision nnene nnyo okuliberalizing economy kati eno abantu bangi nnyo their genius was sparked vunula ewaabwe Abayisirayiri nga ababuulira buli omu yajjayo n'amaanyi gago kubanga bw'oggulawo bwoti kyetwandiwulidde mu bakulembeze si lutalo kyetwandiwulidde mu bakulembeze kwe kulaba nti omuntu munnayuganda atulaba buli munnayuganda afanga potential ze zifulumye buli omu akola ekyo kyateekebwa n'otofanga origulatinga saafunamu nogamba naye nfude naye kiyini nyambira abaana bange gwe tobekolerera baana bw'otoba yange ojja kulaba omuzimu gwange gujja kudda binkwatirako omuntu yenna kati buliiza abantu abasinga kati mu Uganda tuli mu bya oba lutalo tuli mu bya people power tuli mu bya naye not every person is a leader mu byobufuzi kati wali abantu nga bayitibwanga abapolitician ne wali abantu nga tebali mu bya politics nga bali mu byanfuna mu bya bulimi omukulembeze alina okulabanga abantu abo vibes zivaayo buli muntu nakola kyalina okukola Netanyahu yayogera ku bintu n'agamba ekirala kye twakola kulaba nti nno tusomesa abantu okufuna entrepreneurial skills okubeera omutetenkanya omuyiiya tubakolera infrastructure ebasobozesa okubeera nga muli free okutambula olaba ebintu ebyo byayogera buli kyayogera manya gavumenti yateerawo abantu omwaganya bakole manya Israel is one of the most unsecure nation ekya Palestine yakyogeddeko teyakyogedde nako kubanga yayogedde ebigambo ebyo ng'eno beekuba naye mu bantu be abalaga direction tabalaga disruption bundi oba otegeera tabalaga kwonoona kubanga ekigambo ekiva mu mukulembeze tekina kuba kwonoona kinene nnyo binding word kibateekera wamu tuzimba abantu kulaba nti ekonome yaffe etambula buli muntu olina okufitinga wooja n'agamba ekirala tulina tukkiririza mu innovation tukkiririza mu kunoonyereza n'okuyiiya n'okuvumbula ebipya kati alina akalala ke yagambye n'agamba bannange ng'agamba Abayisirayiri njagala obategeeza ayawuddemu abato balina bakulu na bonna yabagasabamu yali mu workshop y'aba key people anti mbagirayo obuntu buno bukulu nnyo n'agamba njagala obbalaga future gyeraga n'agamba mu 2006 kampani ezaali zisinga obugagga mu nsi yonna zaali energy company n'agamba mu energy company zaali 5 eya IT ng'eri emu eya tekinologiya Microsoft n'agamba mu 2019 kampani ezisinga obugagga 5 za IT emu ya energy n'abagamba the future belongs to IT nga bw'abagamba abalaga era n'agamba simanyi nze mbadde kulaga balida bakommunicatinga n'agamba nti ye nga ye amaanyi ge agamaze kulaba nti asika abantu agambye kampani ezo zonna ezisingamu amaanyi n'agamba Amazon Apple biki research zaabwe ez'omutawaana ziri mu Isirairi teyabagambe kuba ekisanja kye
teyayogedde abadde tayogera byabufuzi because si buli muntu nti munnabyabufuzi abadde asparkinga abantu okulaba nti direction yaabwe egenda mu kukola because tetusobola kubanga tulwana bulwanya ensi yaffe negenda maaso therefore olaba nga leader atadde Israel agamba we are the best n'agamba we have the best water technology fenga tuna best fresh water n'abagamba alina ebintu byayogedde n'agamba we are the best country recycling amazzi mu nsi yonna we are the best okusupplying amazzi nawuliramu amaanyi n'abagamba nti kati tubadde tumanyiddwa nga the most agricultural country mu nsi yaffe naye kati agriculture tugikola tugitaddemu technology naye IT yasinga n'alaga engeri gye bamodernize n'abagamba kati buli muntu atambule waaja ebigambo abantu bye boogera ne bye bawulira tebitambuza muntu yekka naye bitambuza n'ensi okugenda mu maaso. Kibuuzo, mu Uganda tuwulira ki? Uganda izudde wayo. Mu Uganda tuwulira ki? Because bwe tuba tunaakulaakulana kubabuulira kitwala bye bino bye twogera buuliriza ekigambo ekikuzaamu amaanyi ekifiitinga mu kkubo lyo ery'okukulaakulana ekitakuzaamu maanyi kiteeke wali kati awo we wali spark ya okuyiiya ne okugattako omutindo. That's where there is spark of innovation, creativity. Okay. So kati muna Uganda ina mwe bwe mutubuulira fe tukole tubuulize ekyogerwa tugoberere ebyogerwa. Ebyo nabyo bigazi kati nze mbadde njogera ku balida bye boogera. Kati oyinza okugenda nga bava mu KCCA biki ddala bye boogera nga bikwata ku bikwata ku nze omuntu wa wansi boogera ku budget boogera ku nguudo boogera ku kuyamba abantu naye tufunangayo mukulembeze akwata ekinyusi ky'omuntu because omuntu nga nze sipakolinga sente zenyinza okuwa KCCA singa buli muntu adevelopingibwa n'abeera nga amanyi kyakola nga akikola bulungi tojja kubonaabona na musolo. Nagambye ensi ez'omutawaana zikulaba biliyoniya buli biliyoniya atereeza ekintu kandi nakugambye mukwano gwange ono omukenkufu Nyanza ali awo bamuyita Nyanzi mukenkufu akola research naye yasoma chemistry naye tannaweza myaka 40 mu bukulu bwe mu myaka gye already aina workshop number yevuga motoka inuti ali mu kuyiiya yagamba buli kantu konna buli kamera kafunye akayiyizaamu obuwoowo ayiyiza amatooke tugabeerawo tutya kwegamba olaba nga abantu mu kifo ky'okubaza mu mayindi ey'olutalo mayindi ey'okulwana mayindi bateeke mu mayindi ey'okuyiiya eyo yense jo tutwala mu maaso bwe baba balina ebyokukola tebajja kudda mu muzannyo tebalina kati owulira omuntu okujjako ng'abaze nebuulira omuyimbi buli muyimbi gojjeko kati nga Bobi Wine Bobi Wine ye yabala kati avudde mweno agenze mu direction ye which is okay naye ate omuyimbi omulala atayingidde mu byabufuzi adiringana agattako nnyimba buli muntu aje waaja ajja tujja kulaba ng'ensi yaffe egenda muki mu maaso bye twogera ne bye tuwulira bishapinga future ne bw'otunuulira Bobi Wine era wobulira ng'obuyimba bwe yayimba akagoma soko kagoma naye alina obuyimba bwe yatandika ng'olaba agenda yeefuula asinzira mu kifo gyali n'akubayo akayimba neyita pulezidenti kibeera tanakirowooza nako byoyo aba yakirowooza neyita pulezidenti nina akasiiga nga bakata geto pulezidenti waawo kakati sooka ove ku oyo omuntu ayinza okugamba nze ndi miliyoniya wawulirako omuntu nga yeeyita Younger Rich omuntu nga yeeyita profesa gwegamba byoweeramu ogina okutandika ekintu va ku bantu abakuteekamu negativity tokirumba tojja bisobola era tugamba
weegenderezanga nnyo ebigambo by'owulira olaba oba bikuyamba oba tebikuyamba ne bw'obeera mu kyaki oba mu muzikiti. Njagala onnyikiza akantu ka Buganda. Akaliwa lwaki oluyimba lwa Buganda naye lwannuma dda. Lulimu ebigambo bingi nnyo ebitukoona ku mitwe naye nga tetubikola. Omanyi olimu olulangiralangira just I was so touched naye ng'ayina tuli mu kanzu ate nga tuli ku pate naye nga ayimba bulungi nnyo ne ngamba gwe erumye omanyi ebiyimba omanyi gy'oyimba bw'ogamba nti no abazire ennyo abatusooka omanyi kyotegeeza omanyi Bayuganda mataazi okoze ekyokulaba nawe walirira obuzira bwabwe oyogera bwogezi kati nze ate njagala to go beyond Buganda ne Uganda eno fena twandifunye message efaana bwetyo. Message oyina okubeera nga kyowulira kyoyogera ekitambulira mu mutima gwo kikutwala muki mu maaso kyova olaba mu mutima gwo selectinga abagagga abasinga b'omuteekamu negativity tayagala nzira uliyimba wali wayinza okuba aliwo ensobi yakolebwa mu kutuyiza oluyimba lwa Uganda ne lubeera mu luzungu tetumanyi message ntuufu erulimu eyo problemu yadda ate era mwagala na jigaziya tukiveeko problem yadda mwagala jigaziya omanyi why most people their success is rooted in their indigenous cultures. Kyova olaba Abachina bawandiika buziro bwebukyonkyoncho ne bakulaakulanye kati ate olulimi lwennyini olunaakulaakulanya abantu it evolves lujja lwokka. Kakati tuogera Oluswahili, naweza kuongea Kiswahili, najua Kiswahili, sina shida. Kiswahili naweza kuongea. Kakati abantu Oluswahili ndumanyi. N'Oluzungu ndukola ki? Ndumanyi. Olwasigalira afande Kalemire ne basajja ba police. Of course government is promoting Oluswahili as unit. But I can say tulina okulwana ennyo okulaba nti tulutegeera. Naye ate Oluswahili luyinza obutajja nnyo kubanga teruli rooted kubanga bagamba ekijanjalo bakibita batya mu Luswahili olwana nnyo naye nga ate omutoolo w'omukiga w'omunyankolo w'omuganda yalina bwakiyita ebihimba. Kati I would rather promote ebihimba than promoting njugu oba mu Luswahili njugu mberenge njugu kakati tuyina okutuula bulungi nnyo ne twegendereza ebintu bye tuwulira ne bye tulaba n'ebitusoomooza kati ne tubeera original. That is the foundation of innovation and creativity. Vunula gwe musingi gw'obuyiiya n'obutetenkanya ebiyinza okulakulanya ensi. Kakati bwe tuba twagala okuzimba ensi entetenkanya ensi enjiiya ensi egatako value kino kye tulina okukola tushapinga bwongo bw'abantu ne tutagamba kale ne tutabagamba bannange mugende muno mukole munfune emirimu mukole bannange mutandikeewo. Olaba ekigambo si mukole omuntu alowooza okufuna omulimu n'omuntu alowooza okutandika banjawulo nnyo. Manya research yakolebwa ntosobola 3% be basobola okugaggawala nga bakozesebwa naye 97% abagaggawala batandika naye ate balina levels nnya okitegeera. Therefore wawe tulina okukoona ennyo buli muntu yenna atulaba oteekwa okubeerako n'ekintu ky'otandika n'okikola si kukozesebwa kwokka. Tandika ekintu okikole. Kakati where are the challenges? Government erina okuteeka so much amaanyi mu kunoonyereza n'okuteeka ebintu mu nkola. Jayo research ez'Emakerere ziwa abantu baziteeke mu nkola. Lwaki abali Emakerere banoonyereza ne bitakolebwako biteeke mu bantu babikole? Kati anti n'ab'Emakerere nabo tebalina kulinda gavumenti because abantu n'ebyabwe nabo balowooza ekintu bakikole. Kati ekinaayamba okulaba nti nno obuyiiya
obutetenkanya obuvumbuzi bugenda mu maaso gye bayita intellectual property protection. Bunula maliriza intellectual property protection eyo government erina okumakinga sure nti buli muntu ayiye ekintu wabeerawo amateeka agamuprotectinga nga nsobola okufunamu ki sente. bwefuna sente ojja kulaba nga obuyiiya bugendawa waggulu bwayiiya kubanga sente zozifuna naye bwenjiya sente zange nesizifuna wabeerawo obuzibu. Kyova olaba kati tuba tusaba gavumenti bwe tuba twagala okugattako kuyiiya batekewo amateeka amakakali ng'omuntu bwayiiya ng'afunamu. Awo tujja kuba tuzimba ensi egenda mu maaso. Wuliriza bye twogera ne bye tuwulira bituyambe okugenda mu maaso. Mwebale nnyo mikwano. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Delta TV tukole mbadde Sava Kini Mayanja ne mukama waffe mukwano gwaffe Menta oyo giwazza wongo. Tugenda wa Shaban nkubira kasimu tutetenkanye tuyinza okukwatagana tulabe nga tujja tusomese abantu Menta ayongere okunyikiza ebintu bye mukola abalage kimulina okuyiza. The producer wamulabyeko bumalu walina kuzina muwadde mukama Katonda yengo olabye producer munange yatutta omusujja n'agusiiga n'abalala Keira naye yalwadde mwerudde eyo namulaye nga no munene waffe ow'eno yabadde mu byuma n'abakulu bonna abali mu mukwano gwaffe Hakimu ku bwa graphics department babaddewo okulanga buli kimu kitambula bulungi. Delta TV tukole katubalekerera akazanyo kamwe Pusongo Liga Lion Heart balitekenkanye ebiddako. Delta TV tukole Ssaabasajja Kabaka awangaale.